Yes, sorry kubukede TV1 program emikolo n'embaga ekutusibwako buli Saturday ne Sunday essaawa ziba 12 zennyini nange Josephine Namakula abasinga gomanyi nga kama ozi mbawo nnyo okuwa ekyo ekirungi kye weetaaga okulaba okuyiga wamu n'okunyumirwa buli wonda banga nyimiridde wano nga nyambadde Gomez manya bumanya nti omukolo gwe mba nkoletedde gubeera gwa kwanjula era ng'omukolo gwe nkoletedde olunaku olwaleero nkoletedde the beautiful black beauty omulungi Sharifa n'omwami we Alex omukolo guneeno mulungi nnyo tegukoma kuba mulungi wabula baaguteekateeka ekimala okuviira ddala ku birabo omuko w'ensonga bye yaleeta byali bingi nnyo ate mukwano ennyambala y'omukyala nayo yali nsofu awo nno omugole omukyala we yagattira essanyu okusanyukira omukolo gwe gusobole okuba nga mukwano guvaayo bulungi abayimbi ab'enjawulo njogera ki mukwano gwange kubanga omukolo gwe nina mukwano Justino Masavu Merere wabula nga sinna gukutwalamu kansooke nkutegeeze nti nnyambazibwa bannaffe aba Style Nation Bridal Boutique. Style Nation Bridal Boutique bagenda kwambaza onyume olabike bulungi balina gomesinga zino ez'omulembe eziri simple kano kenyambadde osobola okambala nga ssenga osobola okambala nga maama oba nga omugenyi omukolo balina gowns eza buli kika kansooke nkwanjulire omukolo gwali e Namagoma mu maka g'omwami Mukasa. Entimba yaabwe batimbira ddala bulungi era nga mukwano buli kimu kyavaayo nga we baali bakyagala bakozesa round tables nga bataddeko ebitambala bya gold bateekako waggulu ekimuli ekya stand omwali colors ez'enjawulo omuli peach cream ne colors endala bakozesa obutebe bwa chrome chairs obwali mu kala ya cream and gold bateekako ku top glasses charger plates n'ebirala ceiling oba giyite trash bakozesa chandeliers ennene ate nga nnyingi zaavaayo bulungi bateekamu crystals amataala gaali mangi nnyo agasobola okusika ceiling eyo neevaayo bulungi nga woogiraba. Bridal area omugole w'alina okutuula baagikola mu style ya njawulo nnyo bateekako screen backdrop era bakozesa gypsum board nga bagitaddeko designs ez'enjawulo yali mu baby pink and white bateekako ebimuli eby'enjawulo omwali cream baby pink n'ebirala bingi. Bakozesa board za white wabweru ku photo booth yali ya white nga kuliko ebifaananyi by'omwami n'omukyala.
omugole waffe omulungi Sharifa yatambula n'omulembe oguliko ogw'okukola morning photoshoot oba giyite deco shoot yayambalira ddala n'anyuma era ng'eno deco shoot yakozesa gomesi ennungi okuzaama. Gomesi eno ekika kino abagole ensangi zino bakyettanidde nnyo olw'ensonga nti kyekiriko ate tekiboola. Bannange yanyumira ddala Sharifa yavaayo bulungi yaggumira ate yali egendera ku kkala ye. Yayambala gomesi omwali purple fish cream wamu ne gold n'evaayo bulungi nnyo. Awo nno n'atandika okuyimba ennyimba ezimuteeka mu mmudu olw'okuba nti olunaku lw'omukolo ogugwe lutuuse. Bukedde TV1 twaliyo butereevu era nga bwe mbategeeza nti ffe kasita tuwa akakisa ne tu-attendinga omukolo gwo interviews oba ogenda kuzifuna mu bujjuvu. Wati omulungi Sharifa twamufunako interview ye. Omwami wamusinkana otya Alex? Namusinkana eyo mu mirimu gye tukola. Mu bye yagamba kikyolaba kiki kyekigambo kye yagamba n'olaba nti ali serious? Wabula si kigambo bikolwa. Bikolwa nga kyo so tubbirako. Oh, so loving. I mean like he's everything. Positive. Good positive, yes. Abannange omaze naye ebbanga ki? Coming to 4 years. Mwejo emyaka ena biki by'osobodde okukola ebisobodde okukuuma n'omwami Alex abasinga babeera n'abaami myezi ne bafuna obutakkaanya obuwerako ki ekisobodde okukuuma ne Alex paka essaawa ya leero? Obukodyo bwo. Twetegeera nnyo. Yes, like we understand each other. We sacrifice for one another's likes. Yes. Muyita linnya ki Alex? Muyita my husband. Biki ebyenjawulo byasinga ku basajja abalala n'ogamba ebyaddala this guy ali so special? He's mention I do guy. He's a mention I do guy. I will just mention and I will just see done, something done. My sweet husband, I love you so much. Banaye nkwagala. You will never even know how much I love you. Nkwagala nnyo. I love you. Thank you for coming home. Webale kutuukiriza kisuubizo kyo and keeping us together. You fight so hard for us to be together. Omukolo gutegekedde ebbanga ki gonene? Tugutegekedde twali tukyogerako naye tugutegekedde actually mwezi, yes.
less than a month, less or to a month, yeah. Kisinza okusanyusa ku lunaku olwaleero yadde nga tuli mu kaseera akalindiridde omwami Alex okuzaalibwa. I mean, everything has come out like the way we wanted it to. So people have come, abantu bazze. Yes, my family is all here. Family yange yonna eri wano. Literally everything is just going on so well. The decor is okay. Ayo kayimbako omukwano mugole nkute. Oh, okuyimba. Osobola okutuwa taito ne tukakubira n'okaweereza. Okay. Mpanise by Amira. Ono yayandaga ebyebuziga. Mukedesi mikolo n'embaga tuli ne mami eyakera ku makya n'azaala omwana Sharifa awulira atya essaawa eno mami wange tusanyusa okulaba kale nnyo owulira otya mami ndi musanyufu amannya gaffe amannya gange nze Tina Nakiyingi Sharifa mwana waakumeka yasembayo yasoose wako kuleeta ekyessanyu nedda ng'abalala baleeta kati yasembyeyo wamuna wanaazaaki abaana abazadde bali eyo bakoppe Katonda yabimanyi Katonda yabimanyi yakola byonna nsaba omumpeereko obubaka omuwala olwaleero omwana ow'obulenzi gw'ogenda okuzaala Alex alina mukwata atya kirina kuba kitya nga gwe mami abadde n'omwami wo ebbanga kati nze obubaka bwempa omwana wange bambi nebaza Mukama nti byonna bye yansuubiza abituukiriza kubanga byonna bye yaŋŋambanga mami nze bwe mbeera n'omwami wange nkola bwe nti nze mami nnyinza okukolera bwe nti ebyo naabikoze ate omwami we bambi afunye matiriya entuufu owulira kale si mu kutendekebwa kwokka nti ffe tusobola kutendeka Katonda yakola ki yatendeka naye ali hard working mukozi nnyo ne bw'omugamba nti beera wano ssaawa 8 gwa kiro agubeerawo kasobera ng'omugambe nti olina okukola kino okitegeera mukozi ate ayagala buli kyakola kyokka kyafunyeemu okusinziira ku bantu b'endaba mukozi ate ayagala buli kyakola ayagala nnyo kale omuntu okulaakulana kati afunye omuntu omutuufu bw'anaaba nga naye mukozi nga ye bamaze wabula nze nebaza mutabani wange bambi byonna byakoze mulungi ate byasuubiza atuuke nnyo mulungi era Mukama amuwa omukisa kubanga ku bavubuka ba nnaku zino tusobola musanga bwe yajja okukyala yaleeta ebintu bingi nnyo ne bagamba abasaze ensawo tajja kukomawo naye okulaba nga ate kati akomyewo n'atuukiriza kati abadde alowooza nti bayaaye tebajja kudda butuufu ndowooza buli omu akutte ku mumwa gwe n'abibikako kale mami katuleke kale obusembe Bukedde TV bannange Bukedde TV njagala nnyo era ndabanye emikolo n'embaga gintuuza mu ddiro paka lwe giggwa bambi mbaagala nnyo ate onyumira kubanga oyambala n'omakinga ku kyoliko nze kyekiko njagaza omulenzi akaseera mulindwa abako bafa ab'ensonga nakugambye tuli mu kitundu ekisookera ddala era ng'olunaku lwa Saturday bino byakyukamu abako olwatuuka we batyo baabazaala tata deso mutwalo ngasaba umpe muwalawo naluze Sharifa abiri mukyalawo mwana wange sikiriza muwala wange Sharifa nawe omwana kwasa amujja owetaata
ezataata azirye naawe zizo zirye si kabi n'akamu n'ebikuta ne bwobigaye kasita zigimusa n'ebitooke oli biki akati Alex nywa ekikulu gwe omalamu taata ali mu nnyumba ye ne bwetamalamu taata naawe nna era engalo nange abagenyi baffe tusiimye nnyo jamaka gaffe tusiimize ddala nga mwena mwe musobodde okujja ne mukyalirako mu maka gaffe naffe tusaba aye tuggyeko eri bakulu bannaffe naffe tusaaleko tusobole okuba nga tweyongera okumanyigana baana baffe abalungi tusanyuse nnyo okubalaba mwebale byonna bimuyiseemu mwebale nakutuukiriza obweyamo bwe mwawa ewasenga mmwe nga mugamba nti mujja kulya tulaba tusiimidde ddala tuleegayire mukama katonda ow'ekisa ekingi alamula buli kimu abowe ebisinga obulungi omusinga abagirewo ebizibu ebiyinza okubaawo abateereza embeera yonna nga bumuze ne bannammwe abazeyeeka abawe ezzadde eddungi abaana n'abazzukulu abalungi kyetutuuseeko oba kyemututuusizzaako wano nammwe tukibasabira mukama katonda mbaana bammwe akibatuuse basiimu olw'enteekateeka yonna gye tulabye wano ekyamazima tuli bamativu nti gano ge maka gakyalibwamu era bakulu bannammwe batumye nze obakiikirira ng'era bajja kuninda mu maddayo batuusaako obubaka n'ekyamazima n'emitima gyamaze dde babuulya nti bwe tuli watuufu kubanga obanga okyala awantu ne oba totuusenza okubeera naye omutima nebija nendi mumativu nti basiimye dda wadde tekannabakuulya betwogedde eno tuli bamativu natusiimye nnyo bebale ne mwebali eddala era zino ensonga nga ziwedde naffe tuyinza tukyalirako bakulu bannaffe abako olwamala okuzaalibwa abaana ab'obuwala abasawo abaali mu mishanana egya cream and gold and maroon baavaayo we batyo ne bagema abako ab'ensonga oluvannyuma nabo bayingira ate era ne bakyuzibwa mu bifo byabwe bye baali babategekedde. omwana gwolaba envidiyo ezo zembiri z'ekika naawe vidiyo zikwate era yakuuma ebyekika byonna balowooze nti gw'obigula ebyapa Tikiro, Select
Owekiba Charles Peter Mayiga yabagana okukkira ku luyimba n'agamba nti ekifenesi kyekikkirira omukyala akkakkana. Olaba ng'omuwala akkirira n'oluyimba ng'omanya ekyo kiki? Wanje mugambe mutya nti kiki? Oluyimba nammwe. Kaakati ebitambala ebasindise mu maaso byebisika emikisa gy'abo abalenzi abazze nga tebannawasa. Kibitegeeza nti mutugoberere ebitambala ne biwalule mujje mu lujja lwa taata naffe tubanonye. Kale bamuula era dde Buganda era dde Anyawo. Twebaza gavumenti egakola. Kitange ebyali sibijja afuna yasituka naye nga waliwo n'ebirala. Kitange waliwo abaana abalenzi awo waggulu mwabali ennabinoonya abalenzi mujje muyimire wano muti nsaba muve buloba olayini nga mutunudde eno mujje musenge ku lw'entebe wali ku kyalo obuzige bwabagagga engalo bannange abaana beesaana. Omulenzi wawe taawuga yabuka obalanganye era kati awo temusulanga abawala bazote mu ngalo zigwota. Abalungi abali ku Bukedde TV munzikirize katusooke tuveeko omulango wa bakama baffe tukomewo tokwata ku remote yo tovaawo. Engalo za Tata Seifu abeetima mukubeko engalo z'abaana. Ina kyobagamba ina ensonga emyuka kisawuvuga gye kisawuvuga nsikire taata n'omusajja ono gwanfaananira yakolanga ku Bukedde ali yazannyanga akazanyi wabita Dube Sempaada. taata akyaliyo nze nga byezannyanga akazanyi ababyolinawo tulaba nasooka okuggula omukwano. Omusajja ono engeri gyakwata ekisawo olabira ddala Dube Sempaada igwe yawa obusika ate mwagalako ki ebiraba binga bayegagasanga yabibuza. Kitange nange natidde buti nali mbigaba bwende ku vidiyo enkuba etonnya. Engalo z'abaana bawala okuva ebulungi buli eyesunga kale bamukulu era dde nnyo bamukulu twebaza gavumenti egakola tinemoloka ate n'abakyala bali kukola ate mubegomba kaviiri naye kanve kubano ssente ababiiki kanafuna ekirabo yatambula sabina kweyashaliza baba nfaanana kitaawe afuna ekirabo yatambula ayinza okuba bafaanana kitabo ati ate bansaba balinga abamandisi ekituwe genda olonde nabo bonna bagabani bagambe ekibuti esibe bbiri manyirawe temumanyi n'abenkuba Mubanji abajja mu kubuuza
mwe mwajjira ssenga ow'ensonga ataanya ensonga z'omwana omuwala no mu Buganda, ssenga eyasengeka ensonga za Sharifa. Mukwano gwange ssenga ono yanyumira nnyo, yali musanyufu ekisaanidde era nga bw'atyo yajjayo omuko Alex n'amulaga mu lujjudde. bawulira batudde kakati tuulakaawo gwe tuva okuzaala neetaazi tuwadde beewandireko nti n'omutwala amuwadde beewandisenga niyo bebi simwangu bali mune sente ziwatwaka kati senga tuulakaawo bannanga abagenyi baffe tusanyuse nnyo okubalaba era dde nnyo bassebo era dde bannyabo era dde senga mukuliko amakulu tugayiseemu twebaza ab'emikwano mwebala okutwagala era mwebala okujja kati senga afuna yasituka paka yimu tweyanziza nnyo tweyanziige banje basenga Oluvannyuma lwa ssenga ow'ensonga okujjayo omwami n'amulaga mu lujjudde, era mukwano gwange weebatyo buli kimu kyatambula nga wekirina okubeera n'amutuuza ate olwo ssenga n'addayo n'akomawo ng'ajjudde n'omukyala the black beauty omulungi Sharifa afumbye emyaka 4 ng'alina omwami we Sijjango. Bangi bafumbayo emyezi, bangi bafumbayo ennaku, bati ye abeeredde ddala n'omwami we ate era n'amuwa n'ezzadde. Okitegedde? Era mukwano waati omukyala yajja ne vibe omuyimbi Shizon Becky ye yamuyimbira obuyimba obwali obulungi ennyo ate obwali obuwoomu. Justin buli kimu kyatambulira ddala bulungi nnyo. Omukyala yayambala Gomez eyamutuulako obulungi ennyo ng'avuddeyo okukamala. Kankutwala onyumirwe momenti eno oluvannyuma nkomewo oli mukolo ogw'embaga ogw'omukyala Sharifa n'omwami Alex. Omukolo gwe twolokedde bingi byogenda okulaba onyumirwe. Kankutwala olabe momenti eno nga Shizon Becky amuyingiza omulundi ogusookedde ddala.
Oluvannyuma lw'omugole waffe okufuluma omulundi ogusookedde ddala owati omuyembe Shizan Becky naye ng'amaze okukyamula abantu abali mu kidaala omuko ow'ensonga yafuuwa Badnanga omukyala ssente nsaba olabe momenti eno oginyumirwe abaami muyige okusiima abakyala bammwe naddala ku mikolo ng'egyo bamu n'akasente k'ogenda okufuuwa omukyala kubanga aba asanyuse buli kimu kiba perfect aba anyumye by'otalabangako so oba olina okumufuuwa ng'omwami Alex we yakikola. Come on.
My caring husband, maisha ni waifu okwebuuza kw'abagole basabule bakuba kuwedde ono caring husband erinnya lye bamusevinga mu ssimu mwabawala abatudde wano metro bw'olabanga essimu evuze ng'eriko erinnya nti caring husband tokwata kirwana yakoze ki yakubye tokwata kaakati nja kusaba gwe yakulembedde ttiimu kirwana ewammweyo bano abawala battina bwe twawulidde eriyo ku nnimiro ze balimamu ebimuli obadde mulabi mulungi okuva gye natandikidde paka wenkomekereza omukolo guno ogw'omukyala Sharifa the Black Beauty n'omwami Alex. Awo wennyini ebinyuma bigwa byokya negattaako olunaku olw'enkya nga nkuleetedde ekitundu ekyokubiri eky'omukyala Sharifa n'omwami we Alex. Ngenda kuba nkutuusaako bingi by'ogenda okulaba omuli ebirabo eby'enjawulo ate ng'ebirabo ebyo buli kirabo kyali dabo. Obusawo bwa sukaali nga bungi nnyo, obw'omuceere nga bungi nnyo, ebintu nga biri dabo, firiji bbiri, TV bbiri, ate bino ebinene ddala. Awo nno omwami Alex we yagattirako Benz gye yakwasa omukyala. Bingi by'ogenda okulaba.
saagala osubwe katandika butandisi mu mukolo gw'abagala n'abaana babiri nakugamba kitandikira ku Bukedde TV ate era wekiggwera gwoba toyagala mukolo kugutematemamu osobola otugamba omanye mundage ennaku bbiri nga zonna zange Saturday ne Sunday tugenda kukikolera nga we tukoze ekyomukyala Sharifa sigenda kubanga nsokkawo just okukutegeeza nti nyambazi wabannaffe aba Style Nation Bridal Boutique abayina engoye ennungi engoye ez'omulembe engoye ez'akabi bayina gowns bayina changing dresses bayina gomesi ez'akabi bayina gomesi ze first wear laz go ayagala okwambala gomesi nga gwagisoseemu gawuni nga gwagisoseemu ekyokudibwamu kyo Style Nation Bridal Boutique bali wali mu town ku kizimbe ekya City House opposite the Arcade ojja kubanga obafunira ddala bulungi nnyo ogenda oyambale onyume ng'oyambaziddwa banafa ba Style Nation Bridal Boutique wenkugambira nti go enaaliyeyo oyagala kulabika bulungi oyagala ka makeup akasofu abeera Riley's Magic Touch yagenda kukolako ate era onyumire ddala gwe wennaali eyo omukolo gutuuse gwaggwadda wandiyagadde Bukedde TV ebeere ku mukolo gwo mukwano just twesige ennamba eri wansi gikubeko omanye ebisingawo sigenda kubanga nsooka olunaku olwaleero tuddemu olunaku olw'enkya nga tulabagana mu kitundu kyaffe ekyokubiri eky'omukolo gunene ogw'omukyala Sharifa ne Alex wenkugambira omulabi ali ku Bukedde TV nti ku kamera mbadde ne Sam ate mu control room mbadde ne Timo be bakikwasaganyiza olunaku olwaleero tuddemu mweraba